Yes, lero luno Lydia Jasmine bachekoze amunywegedde. Yes, Lydia Jasmine alongside Wyke Benda. Yes, project erabikangeja nenga chenjagala okutegeeza agiriko nagyekumireko bano benywegedde bya ddala neera benywegedde bya ddala bayinza okuvaamu ekyenjawulo nenga kyolina otegeera nga neera ebyenjawulo bino kambikuwa eri nga gye beeyisiza Lydia Jasmine ne Wyke Benda oluvannyuma lw'okuba nti baaba FIFA Mike agonede fish cheka chagana ne Wyke Benda the boy sotenda onevega uzagenda atatunda byenda. Yes, mumbere eno kankwecha bade nkomewo nkulandulire chekiri ku mbere eno era video shoot oba kabadi oba byaddala bali mu mukwano kankwembere eno yongera okubanga ogitanya otukomawo tongera okubanga tutani. Yes, agamba ati aje kumireko enkola video of course exclusively. Yes, tulete byakagwawo ebiriwe bize bitraininga ebitambula Uganda Kampala Uganda Chaddondo wetusinzira okubanga tukuweereza njagala okwebaza 7 nyabagiri kubala kubanga oje kumideko kona kadaka danaka kona ko subscribing atongolo kubanga tukivuga amanye bampita iMac iQuad processor. Yes, rupi okuva ku Chawesi Star TV ne Metro FM tuwanga mbale nyimbe zisingo kubeza akabi mu week unakulwa Sunday Samsung paka mwana dene ku Star TV mbawo nakuluba lwa mukaga. Yes, nga nkola program ekiguna buchaza abayimbi abenjawulo n'okutumula ebitone byenjawulo. So mumbere onakulwa lero mikutu akumukutu kwa fugo nkola video nga sina bakulumba mukutu kuno kunjagala okujukiza Sheikh America Koma kyokudda mucho omusajja sangi we Nansa na Luvule. Yes, omusomi weddwa agenda okubanga kwambula ebizibu ebyenjawulo n'ebintu ebikusumbwa ebyenjawulo. Yes, Sheikh America Koma kyokudda mucho ekyenjawulo goba wekwata. So nera munonye ku note 775 WhatsApp number ya Sheikh America Koma okuvenna omusajja omusomi weddwa okuvenna na Luvule. Ono kuddukiza abaita RP Music Promotion abasajja abo oba team eyo oba camp eyo oba label eyo marketing ekibaita music ne kutambuliza oluyimba ku budget ntono obe samu abasinga mbade mutulumba nga mulowooza tewali budget ino kubaawo. Yes, nga tukutambuliza music okuva ku radio, TV ne social media ne ground ne ba DJs abenjawulo. So kosana okuba nti tulina studio ekola audio, kola video ne promo ne kola audio ne video, so ne tukola promotion ku TV ne radio ezenjawulo ne marketing oluyimba ndibanga longero kubanga lusasana ebaira lubona egwanga no managinga talent ezenjawulo kuba nti oyina ekitone olumwa lufanana bulungi oli musajja ufanana bulungi evoko mweri tujja kuyamba kubanga tumanaginga talent mu bintu bye. So onakulwa lero omukyalo no Lydia Jasmine yes, Lydia Jasmine ne Wyke Benda tugume Wycliffe baze batambula bize bitambula mawulire gaffe Uganda nga kigambe okuba nti abakulu bano oba ekiriwo mu mbeere eno nti bayanjudde. Yes, ebituufu bibino obijja wano ku nkola video bano tebanayanjulako ne however bali mu kabadi akokuba nti batambuza project yabo oluyimba lwabwe gendo ko bakwatidde wali bitundu byebuziga bunga bagenda okubanga bata video yabo ekyali empye nnyo. However bachekoze ku video shoot nga olengerawo bachekolide ddala otunulira project ezenjawulo. Lydia Jasmine ye azakiragana danga tutulwa ku FIFA Mike yakyekolako amabika ko wana asembye kyekolana n'olengera ne Gulero Fish nga baze batambula ku performance ezenjawulo wano bayi waka okuva waka then ne batunulira ono bali ku performance ku TV mu gwanga makidonga ya NBS then TV ezenjawulo NBS ne bisigade. So finally ekiriwo ekyakazuka oba ekituufu asagala muzabuzibwe amazima ogajja wano ku nkola ya video ku channel ya fene yenjawulo ete byenjawulo byakagwa bize bitone n'ebiri Uganda bato biwulidde wano mwana mama tebakulimba tebakubuzaabuza. So mu mbeera eno
omukyala Lydia Jasmine Kosane Wycliffe Tugumba wa Wykibenda video shoot eno akayimba bagenda kuba bakata very soon ne Wykibenda atunulira ku mukutu gwe gwe adda agenda n'agamba tuongereko oba nedda so Wykibenda very soon agenda kubata project natenga Lydia Jasmine asembye kuta project ya Mwamless Guned official yes deuso yo asembye kuta project ya Guned gwe bayita feeling tandise okufuna feeling kozo bulungi ennyo esodo kubanga etambuza ddala so mumbere eno kirizagana project baji marketinze bulungi stunts ozaba bifaananyi babikoze concept kyo ino tegeda ku video ene gendo kubanga dropping very soon concept ya mukolo na mbaga concept ya mukolo na mbaga kitegeeza bayina okubyekola byonna otunulira ne video concept n'ekintu ekitalaka ka video ke twakalaba benywegedde babyekoze buli kimu kyowulira so mu mbeera eno kirizagana bannayuganda tebabuzaabuza enkola ya video tugenda kuba tukuleta ebyakagwawo ebyo bizituni so mu mbeera eno Wykibenda out mpaka records Lydia Jasmine LJ Music bapataniza okubanga bayita ekipyanga ate Lydia Jasmine asembye okuba ne project ekyali yakabye ennyo manyikiddwa nga feeling ne Guned official so mu mbeera eno njagala kukubiza okoneka dako subscribing etomere kubanga tukivuga yes tuguke tumere kubanga tuli batapu twenjawo n'okujukiza kye bayita Sheikh America ku musajja omulombi w'edduwe Nassano Naluvule yes mwegateekaawo kubenga akusomereddwa oli bulaayo oli waka oli bunaayira muweze buwuliriza ka message okwo ku ssimu ye ey'enjawulo Sheikh America koma ku noti 7556 so n'embeera endala nti ba RP Music Promotion kiddamu ba RP Music Promotion tukukolera audio mu studio zaffe ezenjawulo zetuni suka 5 zonna mu Uganda ezanjawulo ne ba producer benjawulo tukwasaganya bonna boyagala okuba nkola nabo video ba audio mu Uganda then netukutambuliza oluyimba okuva ku radio okujja mu studio netuteeka ku radio netuteeka ku TV netukola ne promotion underground eri ba DJ yes ova kuba DJ ba promoter ba music distributor ndi bano ba Majestic Mutasa wawa byonna nadanga wano mu mbeera ya lockdown so fe tujja kubanga tukuyamba kubanga oluyimba longera okutambula ne kuba online promoters social media bloggers abinja so mu mbeera tukone ko bukonyi kuno 78 ongera kubanga tufuna ebyenjawulo n'ebintu ebize bitambula Uganda so embeera eno tukone kao mpola thank you so much kubanga ojiriko omukutu ogwokomedeko mu mbeera eno we sign out. Thank you so much. Era non mi